Amir Ummah Sheikh Yunus Kamoga akubiriza Abasiraamu okusonyiwagana basobole okubeera obumu okwogera n'abadde mu kusaala Eid Al Fitri mu kibangirize kya Liberation Square mu kibuga Masaka agamu kinyamiza okuba nti waliwo Abasiraamu abasoboka ne batuuka n'obutatulira bannaabwe salaamu n'abasaba ekisibo kino kye babaddemu kibayamba okwekuba mu mitima. Otosonyiwe munno kiki ekinaddirira oyagala toyagala ensobi togenda zigamba kubeerawo. Ate Amir Ummah atwala ebbendera lya Masaka Sheikh Abdullah Mutazindo asabye Abasiraamu okusabira ensi eziri mu ntalo naddala mu kitundu kya Buwarabu. Twetaaga okwesabira ffenna, tusabire abali mu Iran, tusabire abali mu United States ne Israel n'ensi yonna okutwaliza awamu kubanga entalo ezo tezirina kalungi kezireeta. Ate ku muzikiti omukulu e Masaka Abasiraamu bagenze bungi okusaala Eid. Ono Sheikh Maulana yakulembeddemu okutuba n'akalatira Abasiraamu okubeera obumu. Ramadhani yaweddeko baganda bange naye Allah subhanahu wa ta'ala gwobadde osinza, Allah subhanahu wa ta'ala gwobadde osaba, Allah subhanahu wa ta'ala oyatereko kumusinza akyali mulamu. Disitukazi Masaka Sheikh Badru Kiruta Wasajja yekokkuda abafeera abadyekadyeka abantu abajjako ssente mu linnya lye n'eri Obusiraamu. Batufereddemu amanya gafe bagafereddemu tunajja n'ayogera ati kaavu yantumye gundi yantumye ziryange bagamba enamba y'essimu yange buli omu waddemu okuzwa naye obugifuna. Akulira enkambi y'amagye yekasijjagirwa Brigadier Pan Jackson Kajuba asabye Abasiraamu okulwanyisa n'awokera obwavu nga bayita mu nteekateeka za gavumenti. Kukuwa eddungi eryo bwe ki kyokozese kuwa ebyo kuyinza okulaba nti webisaawo abasenze ge basibula ku kyalo gy'obeere gwe bakozesa ki okujjako okumulisiza okulaba nga olina obumbayo ate nga obavu mu luli. Okuvaako ekyotera Abasiraamu bakuŋŋaanidde ku muzikiti gw'ekanga omusaza Kakuta okusaala Eid Al Fitri. Sheikh Abyogeredde imamu omuzikiti ne Sheikh Salim Sendo bakubiriza Abasiraamu okweyisa obulungi okuyamba abeetaaga n'okusomesa abaana eddeene. Tubadde tulabirira bannaffe, tubadde tubabuulirira era tusigale nga ebintu ebyo tugenda nabyo mu maaso. Omubaka omulundu w'Ekakuta Ismail Lubega Uthman Kaka yitebye mu kusaala kuno akubiriza Abasiraamu okuweerera abaana tebabeere bakoze naddala nga bali memwanyi. Olw'ensonga nti okusomesa abaana ly'ekkubo lyokka mwe tugenda okubeera nga tukulaakulanya eggwanga lyaffe, tukulaakulanye n'ekitundu kyaffe. Abakulembeze abalala basabye abantu okuwala enjawukana. Ekisiibo kino kitukubiriza okusonyiwagana ate n'okwerekereza. Kati wabaawo bannaffe abeetegese okutwala bannaabwe mu makooti bajja kuba bamenye enjigiriza y'ekisiibo kino. N'Abasiraamu bagenze bungi okusala Eid Al Fitri ku masigiri salami ekyazanga mu lwengo. Disitukazi w'Orengo Sheikh Simali Kibuule asido n'ennyamira olw'ettemo erisusse mu kitundu nga kitadde ku byanfuna n'obutabanguko mu maka. Abasajja batta bakyala baabwe n'olwekyo ebyenfuna nga bigenze wala, ebyenfuna nga tebijja kuggwa mugandange. Imamu omuzikiti guno Sheikh Siraje Kizito Lukingi yeebazizza Abasiraamu abakoze saddaaka mu kisiibo. Musaddaasi musibuludde ku bantu mutodde kyemwina nimuwaayo n'omuntu atalina naye n'afunawo n'asanyuka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abasiraamu bizinga bisi basiimidde olw'okukuuma emirembe mu kiseera ekiyisibwe ne bakalaatirwa okugenda nakyo mu maaso. Eno okusala Eid kulembeddwamu Sheikh Musa Kaddugala asiimye abasiibi olw'okukuuma emirembe. Njagala okusiima Abasiraamu benkulembera embeera eyo n'empisa eyo n'enneeyisa eyo n'obuntu bulamu obwo n'omukwano ogwo gugenderere ku musiraamu n'atali nga bwe tutyo. Sheikh Musa ategeeza mu kusiiba mulimu empirira Abayisiraamu tebasanidde kwesityo gwa nagamba. Emirimu gyonna baagitubuulira, bamalayika baababuulira emirimu omusiraamu gy'ateekeddwa okukola nga buli mulimu gugerekeddwako n'empeera gy'agenda okusasulwa. Wano kulayita ensamba tubulidde ekisiibo kyekitegeeza eri abakkiriza mu Allah. Okudda eri Mungu naddala abo bonna ababeera bayonoonye. Omwaka gulimu ennaku 365 naye mwezi ennaku 365 tufunako ennaku 30 ne twewaayo ku lwa Mungu.
ate abakulembeze b'obusiraamu disitulikiti y'Bukomansi bakubiriza abasiraamu naddala abavubuka batetuddira ku ttaka obuwala balikozesa okulima n'okulunda byekulaakulanye. Bano bakulembeddwa mu disitulikiti z'Obukomansi Basoose Makadde ne Supreme Mukazi Muhammad Ssenyondo nga bategeezezza nti abeetundako ettaka bakadde bwe lyabalekera bakopekeza bali ku byemuzaala. Mugenda kufuba nga muli baavu, mugenda kukuuma obwavu mu bulamu bwammwe, temutunda bibanja, temutunda ttaka, tubeegayiridde. Bano banjagidde gavumenti okuddira abasibe bakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Babatunule mu bannaffe bave mu makomera, kuba tubadde tusaba Katonda atusonyiwe, kati ate mu abantu wabeerewo okusonyiwa. Okusaala Eid kubadde ku muzikiti omukulu Bukomansi nga kulemeddwamu Sheikh Abdul Kamulegeya asaba abasiraamu okuwala okugenda mu bifo ebikontana n'enzikiriza yaabwe. Badde bali mukola ki? Bali mukunywa. Lwaki otubuukira ekikemo? La takunu fattaana lil muslimin. Tafuka kikemo eri abasiraamu.